Mu kiseera kino bw'otuuka ku Andrew Lwanga mu ddwaliro ensambya gy'amaze ssabbiiti kati eziwera tolemwa kufuna kaseko okusinziira ku mbeera gy'abaddemu ennaku eziyise. Newankubadde akyali mu kagaali kati asobola okutambula nga wadde tatambula kiwanvu. Wiiki ewedde nali sirina kye nsobolera ddala nnyo okukola. Okutambula nga balina kunsitula oba kumpanirira mu mikono, okugendako mu okweyamba ng'era balina kunsitula busituzi. Naye kati right now ntandise okufunamu ku nkyukakyuka nsobola okutambula, nsobola okwetanzika nengezaako okutambula lwakuba nti sisobola tambula kali kiwanvu. Kino tekijjaawo kya kumulongoosa wabula kati olw'enkyukakyuka eriwo abasawo baakutuula balabe eky'okumukolera oba alongoosebwa oba nedda. Nga balina okusooka ate batuule badokitazi ndowooza nga 6 basalewo oba bannongoosa oba tebakola ki oba tebannongoosa. Kubanga baŋŋamba njire nsigala ku physiotherapy nga bwe bamonitoringa improvement. Okutuuka olunaku lw'enkya abasawo kye banaabasazeewo kijja kuba kimaze okutegeerebwa oba waakulongoosa oba nedda okusobola okuddamu okutambula obulungi. Okusinziira ku bakugu Lwanga omukisa gw'alina akyali muvubuka ng'amagumba ge gayinza okutereera nga wadde tegalongooseddwa. Essuubi nzirabawo kubanga luli natambuliranga mu wooka. Ebiseera ebisinga obungi nga ntambulira mu wheelchair na wooka. Naye ate kati ndabawo enkyukakyuka kubanga baali baagala balabe lwaki sisobola kuddamu kutambula nga bwe nnali ntambula. Kyekyali kimu ekyali kisinga ennyo okwagala okunnongoosesa butasobola kutambula olw'ekizibu kye nafuna ku mugongo. Tetusobodde kwogerako n'abasawo okwongera okutangaaza ku nsonga eno kubanga bonna tebabadde mu ofiisi zaabwe engeri olwaleero gye lunaku lukulu. Andrew Lwanga yakubwa omusirikale wa poliisi Joram Mwesigye bwe yali ali ku mulimu gwe ogw'okukwata ebifaananyi. Abubakar Sserunyigo